abasooka abalongoofu mu bigambo bye bayogera baga nti thalathatu umur ahris alaiha, ensonga 3 ozisimbangako nnyo essira mu bulamu bwo. Ensonga esooka, kullama zaada sadaqa zaada rizq, buli woyongeramu okusaddaaka ennyo mu maali yo Allah agenda kwongera riziki. Amakulu formula mu byokufuna ensimbi, ebyokufuna riziki nga bwe tugiyita, eryemu zite, zino ziri mu nsawo ziteere zigende mu balala. Buli woosumulula ne zifuluma nga ne Allah akusumululira sayidi gye ziyingirira. Bw'oggalira nga buli kwoyingiza tekafuluma oggaddewo nga ne Allah aggalira gye zirina okuyita zijje gy'oti. Yensonga esooka. Abasalafu abatusooka batugamba gitunuulire nnyo ogiseeko essira. Ensonga ey'okubiri, kullama taziidu alkhushu' fi ssala, buli weeyongera obwetoowaze ennyo ng'osala essalayo, obukkakkamu obwetoowaze, zaadati asaada, naawe kennyini mu bulamu obusigadde ogenda kufuna emirembe. Stress egenda kuggwako, pressure, ebikuleetera pressure, ebikweraliikiriza bigenda kuggwako. Khushu' obwetoowaze mu swala bulina roolo y'amaanyi nnyo mu bulamu bwo. Kubanga osala esswala n'obeerawo wenna omubiri n'ebirowoozo, n'oconcentratinga ku kyokola, ate oluvannyuma bw'oba ogenze mu birala Allah era ajja kikuddiriza kibeeremu nga tolina bikuleetera pressure nakutuuka kufuna stress nakugenda mu biki. N'akasembayo akokusatu, kullama zaada birrul walidain, buli woyongera mu kuba nti oyisa bulungi bakadde bo, zaada tawfiq fil haya, Allah akwongera kibeeta tawfiq mu bulamu. Abazadde ababiri oba oyina omu oba bombi, naye gyokumya okubayisanga obusiramu bwe buyigiriza ofuna tawfiq. Ekigambo tawfiq kiyinza okuba ekizibu mu Luganda, naye muntu alirake kyakodako kitambula. Ababadde bagaba mirimu abalala bagambye nti giweddewo, ye wagidde ate nga bagambye edda nti giweddewo bamuwa. Ye muntu gw'osanga mu bulamu nga ye buli kyakwatako aba successful, kibeeta tawfiq mu ngeri emu b'endala. Eggwanga erya Saudi Arabia poliisi yaayo erina nnyo tawfiq. Kizibu nnyo okukola omusango n'olowooza nti ojja kudduka. Nayinza okukwata, ayinza okukwata alina ku duty, talina na uniform, abadde atambula bibye naye gundi onaanyo jangu tulabe gundi katulabe ku bitambulizo, kumbe obudde bwe bamunoonya oyo omwetaaga mwezi wa musango. Balina nnyo tawfiq olw'ensonga nti kizibu nnyo okubakola ekintu n'olowooza nti ojja kuyita muli ogende. Kati abasalafu abatusooka abalongoofu batugamba nti ebintu ebyo bisatu bisseeko nnyo essira, kubanga byetunoonya mu bulamu. Tuyagala nnyo riziki, teri atayagala riziki, naye abamu ku ffeffe kennyini tuzibigira riziki yaffe. Abaana ne batandika abantu bataga nti olina amasanda mu ngalo, tovaako kako, sente zite, riziki Allah gyasumulula. Bonna bakoze ku kintu ekyo bakukakasa nti gyokuma okuzita ne Allah gyakuma okuteera. Al-khushu' fi ssala, bwe tuba tugenda ku khushu' fi ssala olina okubanga bw'oba osaala obaawo, so si kuteekawo bode naye nga ebirowoozo biri walala. Abasinga percentage esinga obungi mu ssala wabeerawo bode naye nga ebirowoozo biri eyo, olw'okuba nti akimanyi nti tugenda ku maviivi tuveeyo tugende wansi. Biki bye tuyinza okwekwatako ebinaleeta okuba nti omuntu abawo mu ssala? Okufiiringa by'osoma, okubissaako essira. Era kijja kugasa nnyo singa oba nga osobola okumanya ku makulu g'essuula z'oba osoma n'ebigambo ebyo, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, amakulu gaabyo kiyinza okufuula okuba nti obaawo mu ssala. Oli abuuza nti baye abasajja abawarabu tuwulira ku ntambi bwe baba basoma Qur'ani nga basaala bakaaba, ye aba waali bino byasoma bino abissaako essira.
basoma kujjana neyebuuza nti gifunanze kabwera waabwe, basoma ku bibonezo by'omuliro n'awulowooza ku muliro ogwo ekimu ekyokukaaba. Kati khushu ebiseera ebisinga eva nnyo mu kuba nti wetaaga okumanya amakulu g'ebigambo by'osoma. N'akasembayo abakadde ababiri, byonna bye weetaaga Allah yabiteeka mu abo mu bulamu buno obwensi, nga tutunulidde enzikiriza zaabwe, kubanga abamu ffe tulina abakadde nga basoma nzikiriza ndala, naye lwekakatibwako okusigala ng'omuwa rayisize zonna obusiraamu ze bwakulagira. wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Obusiraamu bukugambira omwawukanako ng'akugambye mugende mu by'okusinza ekitali Allah tabaraka wa taala, naye enkolagana eyiyo naye ey'edduniya emanyikiddwa ennungi togimenyangawo. Kujjako ng'agambye kugenda mu nsaasi, kugenda mu church, kugenda mu balogo, mu baganga, awo wetwawukanira.